Yes mukasi akantuolekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye na mukwano. Congratulations, toyanza mami Supa, toyanza nnyo, toyanza Mukama nsaba mwami Ibra, Uncle Ibra omwe Range Rover kubanga kye kirooto kye, nsaba kituukirire mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina. Amin. Yonna kasitabireko ekigambo Range Rover. Yes. Range Rover itaddeko etaano. Ngitaddeko etaano nga kisaaga. Amina. Mukube obugalo bwa Range Rover ya mukulu Ibra. Range Rover. Mulawo akaunti ya Range Rover. Yes. Manye nagenda nebaza Katonda ku lw'abantu b'eddundu bino byonna. Hope Shifa tetuganye abadde wamu ne family ya God neera nammwe abantu b'eddundu mumuwadde ku maanyi, mumuwadde support, ate nammwe mukoze omulimu gw'amaanyi. Badde nsaba mwekubire muko ku bugalo. Bannange mama Enoka, Mukama kutuweera omukisa. Nze ndi musanyufu bannange, simanyi okulaba nga Millicent agenda kufuna walundira obukoko bwe. Olwo najja wano bambi abeera awo wano ateekako kino nataddeko obukoko enakumye esigira gitadde eno bannange. Millicent owulira otya mukwano? Olubuto wewakankana ekyamazima nga saagala kulimba ekyamazima olubuto kale ninga ataluwulira bulungi. Ogenda kudduka misinde? Sigenda kudduka naye nga awulira bulungi. Bitono. Ebyokwogera tulina bingi tuyinza osula wano nga Uncle Ibra bwagambye, naye Mukama abampeera omukisa musule bulungi. All right, thank you. Okay. Njagala musirike bakuwe soda ng'osirise. Ate omunywe ng'osirise kubanga soda tayogere. Mwebale nnyo. Bannange, ati first nalemereddwa okwogera. Ebyokwogera sinabifuna bulungi. Nga mpulira muno mu bulage eno nga waliyo olw'ekintu nga simanyi na kumanya. So okusookera ddala bagambe zitangira light zono tagala kola bagala tusesa bwetu ne batuleke kale Ante eyoddayo singa watambudde lumu. Bannange zindikisa batawanyiza. So kisokera ddala njagala okwebaza basekwabaza yonna okubanga eno project omaye tutambudde mu project ey'okwanjula kugattibwa kugula ploti si ey'okusatu eno. Bannange njagala kwebaza Katonda olw'okuba nga ti project ey'okusatu tugikomekereza ng'ennaku z'omwezi 26 ku anniversary yange. Bannange mukube engalo ez'amaanyi. Can you imagine okubanga ku buli anniversary ojjukira nti bakugulira ettaka ng'ekyo muyinza okubeerawo noweerabira naye anniversary bwetuuka tujuka nti olwo olunaku bagulirako n'ettaka. Ate n'otu fashion yanyampezesa ng'agenda okufuna ettaka. Oba kyategedde kuliko
simanyi banange njagala okwebaza nkulabye yayambadde nga Ferguson wabadde waddala agambye nange njagala kwebaza okusookera ddala Mami Shifa kubanga yaleeta projekiti eyasooka ey'okubiri ey'okusatu n'agimaliriza ate ng'agenda ku y'okuna bane mukubireko mu ngalo nze bwe bayogerera ku kigambo manye yanyumizawo ku mpoozi nga tugendamu nga ajja mu bulamu bwange ebintu byeyayitamu nze bwe mpulira nkaaba amaziga ningamba ani asobola okubeera nga ye ani kitegeera Mami Shifa bwe yajja mu bulamu bwange nnyo nga tugenda ekabala Ibula yakubiranga amasimu naye omuwala ali mutuufu byogera abimanyi nandasebo ku kitabo ngaalaba sente mpitirivu mugamba nange simanyi oba naazijjawa nange simanyi naye Katonda oyo gw'olaba w'amaanyi alina abantu bakozesa okukola ebintu so nange mulabaawo ngamba oba naye muntu oba si muntu kumbe mutunuulira kubanga nze nange simanyi nti oba muntu oba mbuti si muntu alimu ebintu sokuba abantu tebamutegeera naye nga Katonda yamutonda ng'alina okukola omulimu gwe era nga tosobola mufaanana n'obwokola otya just ogezaako bugeza so mbegayidde mugezeeko bugeza nga ye n'oba nga tokisobodde kale mubeereko kyoyiga ku ye ekitono g'ekiti okitegeera kitono bw'ekiti okimuyigireko wakiri bw'ova wano fumba emmere okigabire neyiva ogambe nategere tuwasuze enjala nekufumbidde emmere kirye okitegeera so mwebaza nnyo mami nkwebaza nnyo nase kwebaza kubanga ebintu byakola tebikolekeka muntu nga nvudde ku mami yakwebaza brother Ibrahim kubanga yasooka okujja mu bulamu bwange ye yali mukwano gwange si yasooka bayidawe kubanga yali kyali wange twatandika 2017 yes 2017 nga kyali wange era yajja okundabako era nga gw'amanyi okitegedde kati kiba kyanjawulo n'olwo kubanga bwe yattamanyi okitegeera so lwaki ono naye amutya okubanga ate yajja n'akola oli byatasuubira na ku muntu okukola okategedde so bisigala nga byewuunyisa bisigala nga bikola ki byewuunyisa ng'oyagala nga buli saa oyogere ku linnya kitegeera omuntu alina essuubi okuwonya emitima gy'abo abalwadde azamu abantu essuubi ne bawona omuntu bwakuteekamu essuubi oba ogenda kuwona ebirwadde bingi bw'otabeera na ssuubi olwala sukaali olwala puresha okitegeera okogga n'oggwawo naye nga tolwadde na bulwadde naye kikozesa ye Hope Shifa aleeta essuubi ate n'owonerawo nkube engalo alengagamba negadi ng'onyirira biti kati nze nkola entya yaleeta essuubi ate namponya stress Ngoba sirinaamu sibeera ninga mbu sirinaamu ku ddiiru ki nga yaleeta essuubi nga omba mponyi kitegeera so bannange mwebaza nnyo asekwebaza yonna nebaza abantu ba online bano kuba lwe twatandika kuva omugo omukaaga babadde naffe ate tubadde oluusi nga tulinga abalemereddwa naate ne babeerawo babeera naffe ne batambula naffe ate ne balaba nti olwaleero tukikomeekere tukiggale bale nga bakubireko engalo z'amanyi bakoze omulimu gw'amaanyi olwaleero oba lwe twatandika projekiti eno tukikolenga kangako bale bakikozeeko ng'ekyo bakoze olwaleero abantu abo baddala naye nga tebatumanyi naye gwali wano osobola okikola nga wasanze nga wolife awalala
ninga bwe mubeera ku masimu gammwe nimulaba abasabiriza abalala nga waliwo abasaba muwaayo nayigo kikola lwambeera eno okitegeeza sanga omuntu gwe basondera oba mumanyi oba simumanyi nkwata omutwalo gwe nnina n'empaayo bwewinga sitegedde nga totegedde nakiyigira eno nga nange bwe mba nzinoonya nga ng'osabira omuntu so bantu mmwe mufune ekyokuyiga nawe bw'osanga ku simu n'oscrolling n'osanga abantu bali live nga waliwo basabira ssente teekayo 15,000 ogambe nno nga balwe nange bwewampaayo omutwalo oli yali tamanyi kati lwakiyinza ninako 2 ku simu lwakisiziwona nange gwe simanyi mukitegeera so banaye tubeebaza nnyo okubanga omuntu atoola ssente 5,000 kakadde nakateeka ku simu abantu babeera n'ebyokukola ssente zibeera n'ebyokukolamu kitegeera ate ikonomi ennaku zonna yagwa ikonomi omuntu okutoola ssente ze aba zijja ku ntobo y'omutima gwe n'okwagala banenge mwebale nnyo mwebalire ddala abantu b'eddundu mwebale okunjagala bannange beerawo nange nimpulira nga jesi ndi mu bantu okitegeera mutumirako wali ajja kinoomwenyamu naye nakumwenyeramu bwati yes rakasimayiro notuna waliko Joani Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance. Welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today. So bantu mwab'eddundu mwebale nnyo mwebale kunjagala mwebale nnyo tulinayo kamiliyoni waffe Zendex kyakabi Sunny glasses atangira mataala butamukuba mu maaso so mwebale nnyo mwebalire ddala kwebaza ttiimu zibiri leero ezikoze omulimu ttiimu Jessica ne ttiimu Shifa ttiimu Jessica ne ttiimu Shadia Shadia tulako bulungi Shadia babadde bamutwala gamba bannaye tebamutwalako omuntu lwana abantu babeera serious limba yajja amazeeko so nono kumulaba nange najja eno nga banyooma nga najja eno bazira bagala kulonda banna kaakati bano bebadde nsembayo mwebale tukolera ssente ez'olwaleero n'ababagizi bammwe mubakubirike mu ngalo okitegeera so Jessica mwere kutwagala
Jessica yavudde wala oli yajja wano naye yatyamu yajja wano naye baaba yatya naye okulaba akomyewo aliwumite wabali kutwagala alina love ate ng'eri solid. Webale nnyo webalire ddala. Akazindala kaliko. Okay, tweyanza nnyo abagole baffe. Nabadde nsiibudde naye maama abantu bagambye wazit. Bagaye toyava ku live oba tugi endinze nga tebategedde ani mu kafaluuku. Tukikole mu ddakiika emu tetugenda simba migongo. Jessica otukkiriza tukozese emikono? Jessica mu akazindaalo tuwanike mikono oba tusimbe kikyoyagala. Yagambye emikono bayinza okukola ebiri bwe bati bwe yagambye kati tukole tutya? Tuwanike emikono naye nga wali okusinzira bwe walabye ku by'essente ono ne waba tazzeeyo mu ttoto ani yasinze? Mumukubireko mu ngalo. Jessica wa mazima. So nsaba Faruku nga taliiko naye agenda londa nkozi talonda talonda anti bayomba talonda anti naye alina okwerondera akalulu ke kubanga yes alina choice. Kati bannange tukozese kuyimirira kukola tukozese ki emikono bayimirire. Kati tugenda kola bwetti batiimu Shadia bagenda yimirira batiimu Jessica basigale nga batudde kiri okay. Batiimu Shadia bonna waggulu batiimu Jessica tiimu Shadia bayimirire tiimu Jessica basigale nga batudde muntegedde. Batiimu Shadia bayimirire batiimu Jessica basigale nga batudde abatudde tiimu bagambye alonda just tambuza kamera abantu balabe akalulu ne mwandu wakabangala tava ku saidiyo omukolo tiimu Shadia yataddeyo ne ssente. Tambuza kamera tiimu Shadia bayimiridde nze baneetombala kubanga nze siina saidi. Tiimu Jessica wano n'abagole kakati imbola sokolinge sijja kakati sifalabayo abagole ab'anniversary bonna Posh Fashions Hypec Studios bannamwandu bange fenna tuli tiimu Jessica. ono Ibula ye muwambi w'abantu yawamba buwambi abakola abakafuuka balandira odi batiimu Jessica batiimu Jessica kibalume tuli batiimu Jessica obadde wamba Jessica tukwagala nnyo naye ku bintu ebiri serious ebyo kyagala obijjemu gonde obijjemu feeling ebintu ebiri serious naye nga tukwagala nnyo sweetheart era ne bakuwangula ku mbaga wano gwalina okusooka wano naye kasita osigazize ono oya wamutwalwa akademyu nono mutabani wange Jessica yagenda okusala akalulu kano akatunuulire yakasabye yes Junior muyaye. Okay, thank you so much Jessica. Nsaba Joyce amaaso mu bantu
Shadia nawe yitamu mpola mutunulira abantu bano bwe muti. Kati aba timu Shadia tutuule. Kati timu Shadia mutuule. Timu Shadia mutuule. Kati timu Jessica yimirire. Timu Jessica yimirire. Timu Jessica yimirire. Jessica yimiriro isemo amase eri wali abali mu nsonga. Junior yimiride nga wadde atudde. Nga wadde okwata yimiride. Jessica ama bayitemu otubuulira akalulu bw'okalabye. Wanje timu Jessica buli omba mbale mbabiri babiri. Oli timu Jessica leero kirungi kati Jessica jangu bayiseemu amaaso eri waliyo n'abali eri botalengera tulinayo bannamwandu eyo bayiseemu abawagizi bo ku maaso. Okay baabo otubuulira akalulu bw'okalabye. Jasikomyawo eno. Akalulu okalabye otya? Okkiriza nti kali feya? Ani awangudde oba ani mukyala Faruuku? Okuva na leero nzikiriza bampangudde. Shadia ye mukyala Faruuku mu butongole. Naye you wish her success? Yes. Okay. Era nsuubiza okubeera mikwano gyabwe. Okay. Yes, ayogera uno. Jessica asuubiza okubeera mukwano gwabwe nobba supportinga. Agenda ba supportinga. Tears of joy. So Jessica, feel free. Whenever you want to pass by, you always be our friend. Yes. You have no problem with her. Jangu mwe hug. Jangu mwe hug. Bannange abalina empalana ku Jessica ku social media nga yajja ekyo Shadia abakyeyogerera. Ng'ogwo abayeyogerera ku bawagizi bo. To seize fire. Abawagizi bange oba omanyi nti oli tiimu Shadia obwedda amalaba ne mu comment section nze siruma abantu kati gwavuma kitegeeza ate oba tompagira nze Jessica simuyinako buzibu kuba naye yavaayo nga navaayo kati yansonga lwaki mbamu tuwulira ngamba madi nayongeza kudoboozi tuwulire. Kale kati ye kenyini naye abagambye abikubye okubeera mukwano gwange era nawe simuyinako buzibu kati mwe musigala nga mukyalwana empalana mugirimu mwekka. Mugirimu mwekka. Kiddako bakakubene screenshot omwana abandi temuddamu muwalana Jessica ebivumo byonna please we support her. Jessica atudde wano n'atusupportinga. Jessica akoowodde abantu. Jessica agenzeze ku simu ye n'abayita omukomo tuwagira kye mutasobola. Jessica ayisa abantu babali personal batuwa ssente ng'olese abamulaba online balabye ku live yaffe. Jessica agenze kubabe mu simu ye. Jessica ababe bakoowodde ng'abeekubirira bw'ati nga tulaba ku airtime we giweze emitwalo 4. Kati mulowooza kye tuli kyerabira nti Jessica yateekako omusingi ku ttaka. We are always going to support Jessica. Yes. Kyonna kyonna ky'osobola omusupportinga
we are behind your back. Nabagamba Jessica ewaabwe ye breadwinner. Ye breadwinner Jessica ewaabwe alina maama gw'alabirira alina condition gyesobola bannyonnyola naye nze natuukayo ku ground mpaka mu nnyumba. Nemanya Jessica nga bwe mumulaba bw'ali n'obwa Jessica bwe alina abantu emabega be basapootinga. Naye azze n'atuula naffe n'abeera naffe ebintu ebitamukwata nako by'ataatandika n'abiggusa. Jessica tokwala. I know your situation. Alina kyayitamu nga ye. Mumanyi natuuka ku maama we ne ntuuka waka ne ntuuka mu nnyumba gy'abeera. Temuddamu muvuma. Tubulaba abamu abamuvuma ku akawunti ng'akoze bu vidiyo bwe nwanagana nammwe ebbanga lyonna. You don't know what she's going through. Omanyi okubanga Jessica nga bw'omulaba wano ng'ewaka batunuulidde ye. Bw'aba avaayo yalina omumanya ne ssentya maama banaalya ki yamuteekako omukozi amulabirira and her mom is all she got. Mbeegayiridde ku social media temuddamu kuvuma mwana. Temuddamu muyisaamu maaso temulaba bubi. Let's support her. She's a bright girl eyekkiririzaamu. Alina by'ayitamu bye sijja kuba abamu mukozesa obunafu bw'abantu ne mububavuma. Olaba muvuma ebiri ku mubiri gwe kati ate bamu n'amanya kyayitamu ewaka. Nze sisituka kwesiba ku muntu nga siina nsonga. Ninza okuba nali situuka ngamba Shadia mwagala ttiimu waffe naye natuuka mba Jessica. Bwe nsuubira Jessica gwe yandagane we mba nsula n'ensulayo n'embeerayo nga njagala tumusapootinge from day one. So mbasaba twanirize Jessica abalina obulango mu mubuwe. Nze sigenda giving up on her. She's a nice girl and very kind. She's a good person. Ngoze ojjeko bino byonna bye tuyitamu. So Jessica yakeera n'akitegeera nti Farouk loves Shadia. But Jessica went ahead mulira omutima gw'omulungi. Jessica n'angamba kanzije tuddemu akalulu wekiba kinaleeta vibe tufune ssente z'ettaka omwami we yafune ettaka lye. Jessica n'ajja n'atuula wano akole buli ekisoboka ku bantu batamanyi. So Jessica always essimu yange eri open. Nze mba n'emikwano gyonna. Nze ndega emikwano abali planned bannaggagga n'embeera n'abantu nga mmwe. Abanantegeera bwe tunayogera ne twewuliza. So nkwagala nnyo nga sikifeegirina nze sikyalina na budde buseekinga laavu sibulina. I love you so much. Always rely on me. Nga bwe mbadde nkukubiranga nenga kati Jessica katukole bwe kiti nenkwadvisinga kati do this. Nembeera nga ndijenjera nekkoonako so nkwagala nnyo. Because nkulabye nti sitinza omutima gw'ongulabye. Yazze nga n'ebyakalulu tabiriiko nnyo naye nga yagala mufuna ettaka. N'agamba nja kukola buli ekisoboka. Bwe kiba ng'okutuula kwange awo okugattako I'll be there. So mbabuulira mugatta ku mikwano gyange. Nga Faruku bwankubira, nga Ttendo bwakwata essimu n'ankubira, nga Mamano kabwonkubira, Jessica onkubiranga essimu yange. Ne bwe mba sikisobodde kye twogeddeko kale sijja bulwayo bantu bataano bakisobola. Nkwagala nnyo webala omutima omulungi. Era Mukama ajja kukubulesinga. Wonna bwe ndabye essannyalaze nga nsobola oddikuwa ndya ddikuwa. Bwe liba ligattako okutereeza condition yo ey'ewaka. So mulekere omulabira mu kifaananyi kiri mumulabe ng'omwana omuto ayimuka nga n'abamu twesobola tulina emikono wabula ne mukubanga essimu. Shifa omusajja yansuulidde abaana bataano ndi single mother nasiibye enjala. Kati Jessica ayimukanga bwe mumulaba. Najja n'akola vidiyo n'alanga ne muvuma n'abaddamu n'agamba n'enkya n'akomawo ku social media. Nga bwe nabagambye abalaba Hope Shift Entertainment. Jessica ono nyina bye nakaabiranga nga ndi munafu mu mutima. N'okaaba n'ogaa leero mpeddemu amaanyi sijja kukola. Naye bwe ntunuulira omwana ono ngamba bw'abanga ye akalima social media ye bizinensi ye. Naye leero omuvuma n'omugamba ye gwe tuggyeko ebbango ze comments ze ndabako.
era mmanyi obbakolimira ne mbagamba nammwe abasinga mukyafuna embuto mukyazaala kyogenda ofulumya tokimanyi. So I'm always there in her comment section abamu ne mundabanga bamawube ne mundabanga nze mawube but I'm there to kuteekamu muntu ssuubi amanye nti gwe bw'aba ekiyenje kiri eyo kimuvuma alinayo shifa ate behind shifa waliyo abalala. So Jessica, we love you so much. Ebigambo by'eggamba biyinza ku mutima nsuubira neewatabaawo kamera njogera naawe okitegedde. Don't forget that. Ate nze sisobola kukwagala ate n'obeera nga kati ne mwami Ibula wuuyo akutegedde era ojja mmanya waliyo ne kibuuko wa Hypex Studio ne wano you always welcome kwano contribute nze ku ttaka ly'eddungu. Tweyanze era nze abavuma wakiri njabba wendulira bati tiimu Shifa we muddamu olaba omuntu avuma Jessica mu comment section bawadde olukisa mubawe. Yes. Bannange ekyo olunaku lwaleero nakyo sijja kyerabiranga omanyi okufuluma n'emiggo ogenda okuyita awo naye n'otya okulinyisa omuggo anti olaba olwo olubalaza si lwange olubalaza si lwange awo nawe eyatema yandekerawo bulekezi yanyamba buyambi kitegeere bwe tebamanyi kyempulidde nga ndaba endagaano awo banzitulako tugenda zisayininga wamu naye bannange banyongedde okubanga nti munnange Katonda gyali akujja mufuna kutuza naki n'abalangira ibyali sisuubira mu nsi muno nti bwe ndaba Katonda ng'abikola naye munnange nange simanyi nange kyenakolera Katonda kubanga nange nga ndebweti nga nyina emikwano nga buli omu anjagala nange bwebalaba nga waliwo kindiko nga musobola okiyiga namwe mukitwale mukiwulidde ekikugattako ng'okindabako kitwale mwebale nnyo mwebalire ddala tulaba mpeera omukisa nga bwe baleeta batuwa ebikola ku keeke tugisale tuddeeka tuzzeeyo mpeera. Faruku naawe jangu obuuze ku bantu ababaagadde ne Shadiya abantu babaagadde Shadiya yimu kowerekere Faruku leero kifuula ofiisho babuulire nti olonze ekyo nakyo kibadde kinvumya nnyo mu binvumya nakyo mwekiri mbuuza kusalirawo nakugaana okulonda bannange njagala kwongera akasembayo okwebaza omwana Jessica webale tokkiririzaayo ebigambo ebibi tennana owulira bingi at least nsaba ekiro kyaleero owulireyo ebirungi byenkusinga okwagalako oyogera bulungi olina eddoboozi ddungi tobalaba bano bakwagala balina obugambo bwe bakukwatako ekyo kya bbeeyi tokeranga n'owuliranga nti ate bwe bunafu bwo nti oli bwagamba yesodde oyogera oluzungu omuntu ne yeewuunya and then you're beautiful physical omuntu atunula ku liiso sikiini otegeera so Jessica oli muwala mulungi naye nga bambi nsanyuse nnyo tulaba nkwagala nnyo bulijjo nkugoberera nga nnyumirwa ate n'olaga omutima okuva gye wavudde yonna n'ojja obeerewo ku nsonga eno mbadde omu kuba kimanyi nti tozze wano mbu tukulonde ng'ozze lwa mutima mulungi bambi weebale nnyo weebalire ddala okutubeererawo mu nsonga zino so Faruku sebongendalamuko bannange njagala okwebaza nesikwebaza yonna aba online omuniga niga boy tokoveewo
abatuta obudde Watch fashion buno paka obudde buno exactly eziri ssaawa mwenda naye mwebale okubeerawo no kamera ogitya nga yiyo omutima omulungi gwalina Jessica saagala mumunenye Jessica saagala muddemu muvuma temumugamba nti oba biki ebyo bye mubadde mukomentinga aneesibako biki no Jessica tumwagala Jessica mukwano gwaffe kuba tutambudde naye wangi ate nga tatwekanyangako tegeera ate nga ebigambo abifuna ebimuvuma naye olw'ensonga nti ye omutima gwe tegubigenderako mu ina bingi ebyakookera abakonolayini bannaaye abakonolayini okuva n'olwaleero n'abali wano mukazi wange yonna ebibaddeyo byonna kati tugenda tutandika kusa tetugenda kati tutandika tugenda tutandika puroguramu nga bwe zitambula zonna kati neyanza nnyo neyanza ndowooza kiwedde bannange ebyo mwebale nnyo obugumiikiriza abanyiize nga ne munvumamu ne muŋŋamba Shifa leero tukwagala n'ekisusse Shifa leero tekyalina kuwunzikibwa bwe kiti Mukama bwe yakiteekateeka kati ate twagale Jessica tumwagaliremu n'ebitamukwatako bwe kiri kubanga muntu mulungi ate naye atwagala tugenda mu mbaga kati awo tulina bingi ebijja naye twalive eddundu Mukama omuntu alive eddundu kati ate tulina abakola ababindabinda kati ate tulina okuzimba ekyo tasava eno nga sizimbye era mu wiiki emu njala wali omusingi ate bigenda banyumira tuwa ssente z'okuzimba kuba leero ogenda kugulanga seminti nga tomulengera we tumuteeka tugambe seminti wo wuuno si byazisonda nga tuzitereka bw'ogula amabulooka ng'akamotoka kajja kagayiwa bw'ogula kinga byonna bigenda bbaawo wano nga mubiraba purojekiti nga tutuula wano nga wali purojekiti etambula ng'abazimbi weebali Bambi, thank you so much. Muje Bambi mutusalire cake, Millicent, and your husband. Okay, dear, mwebale nnyo, may God bless you. We love you so much. Let me wish you a good morning. Good morning. Morning. Nebagambe tugenda sula ffenna nga mulowooza nsaaga. Bana social media mwebale nnyo tugenda sala cake but katubasiibulire wano. Ndi ku 0782101569 nze ngamba tutandikirewo seminti kuba ku Sunday ndi wano Sunday yino bba wano tulambule tulina obbalambuza online mulabe ssente zammwe we ziraze tulina bbalambuza poloti zino ebbiri muzirabe osanga n'abatuguziza banaabaawo natunoni tubona abaagadde tugenda batekinga through mu poloti zino tutandikirewo okuyiwa matiriyo kati gwoba olinayo 5-10 feel free okugiweereza munansonyi obutabaweezaamu kuwummula kubanze Sunday ndi wano nange okuwummula nkwagala but we are coming back on Sunday jasimuka oyo oba tugattewo oba mwetaagayo holiday tuwummulemu mukwano tokanula maaso yogezamu jasa ekimuleta ku Sunday yegomba okusayininga nga ababaddewo kyekirooto kye Bambi temugyawo space ye ababaddewo we are signing on Sunday jasa okifunye otuuse nno ku birooto byo naye kati ebyaffe binaatuuka ddi abaloota simanya ziggaluga simanya lubowa ye ayagala kusayininga ku babaddewo olota Range Rover jasa ekikyakituuseeko kya Sunday Range Rover tugitandise n'etaano
kale bannange, have a lovely night. Abamu oba bukedde good morning, abagenda okwebaka good night. We love you so much. We don't take your love for granted. May God bless you and we always keep you in prayers. Tetulina bingi bya bbawa batujja basabiranga ebbanga lyonna mpaka kuwaka kadde mpaka kubazzenga nga babuuza Shifa wabulayo mmeka. Nze nkoze ekyo noonya ne mbalala mwebale butanko abamu nawulidde nansonyi ng'omuntu yabawa mu kwanjula embaga nenga kati ono kamutereke ate mutawanye mu kuzimba kati bwe mbatawanya mu kuzimba nga wano nabalesseemu mu byattaka temunneeganya. Thank you so much. Simanyi bwe nniza beebaza but I'm happy. Era abamanyi Shifa bakimanyi nti olunaku olwaleero mpulira nga ndi musanyufu nnyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. We are coming back here on Sunday to continue with the project. Abagole baabano bazze tusale keeki terina byakayimba tukooye emitu. Tusale keeki abaana bagirye naye nga nze mbasiibudde aba social media. Bye bye. Good night and good morning. Good morning, Guten Morgen. Yes, by the way, kansibuleko kodi team Shadi owe German. Guten Morgen. Because Guten Morgen, yeah, good morning. Yeah. Yeah. Kale, katusale keke waneno. Thank you. Shadi ya loga. Obadde oli mu kulaba
weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Ninabagirikawo mukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.